Alright, tukwaniriza katugoberera ku Open Mic Media ndine Inspector Koka the Love Dose naye nga nsubira nti muli bulungi nnyo mwena mweyagala. Weekend ebatwalaganyize etya ebintu bitambudde bitya tubulire gyoli eyo gwe Kadaama gwali wano mu Uganda bitambula bitya kasubira nti muli bulungi nga sinatandika Inspector Kasuke abuuzeeko mugamba mutya abatulaba ku Open Mic Media kansubire muli bulungi Katonda abakuumye atya wiki namba okuva lwe twasemba okuwayaamu ne leero tukomyewo era tunyumyemu tulabe emboozi bw'enaatambula. Yesebo embeera bwetambudde mu kiseera kino kyennyini weekend eno waddewo ekyakabi twadde mu concert ya mukulu Kyaze Gideon GK the best of Gideon Kyaze byadde byanyumiddwa ebimu kubyasinza okunyumira we had a moment Kyaze Gideon oligiramu ne lifuuka GK Gideon Kyaze okay. So the best of GK twanyumiddwa nnyo twadde wali ku Bat Valley Theatre era nga bambya kubye najjuza ebimu kubyasinza okukola mawulire byasinza okunyumira nze nga Emma I got a moment with Mwalimu Sozi Joram era ndoza kasonyi batereko bagira be video moment ni Mwalimu Sozi Joram yadde so wonderful so kola video then to the tumble tandikire awo wenyini nyini yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka kakati basebo ne banyawo ekiriwo kyekyo ngenda kuza omwezi 7 September omwaka guno gwe tulimu ye pate y'omwaka Mwalimu Sozi nja kubanga njaguza emyaka 37 ejobuweereza buno obwenjiri mukama waffe gye yampa kati erinnya Mwalimu Sozi Joram nga bulijjo abasinga kuzo bampita Anko Kagombe Anko Kagombe yesebo nange nesimye okubeera awamu na kitambula kati kiriwo era yepate y'omwaka kanjiyite pate y'omwaka okujaguza okw'omwaka 2025 yepate y'omwaka n'agisuubwa era ajja kuba asubiddwa pate y'omwaka tujja kubeera ku Serena Hotel ekigendererwa kujaguza myaka egyo gye njogeddeko 37 Mukama gyansobozesezza okubeera mu buweereza buno obw'ennyimba ez'enjiri amiina kakati mukowe eryo bakingiyise pate y'omwaka mukwano gyaffe the Ambassadors of Christ Choir be bakulembedde wadde nga nze njaguza naye be bali ku front page. Okay. Last year walina ekivuno kikansolinga kyekino kyennyini sakansolinga wakyongerayo nayongera mu maaso yongera mu maaso omanyi bagamba nti okuddako emabega tebuba buti waliwo ebyali bigizeegizeemu ne ŋŋamba kati katulinyeko omukyawa wakati ate tuddemu kyekino ssebo. Okay, ndowooza video ogyetegereza embeera bwe tubwe yabadde oyo Mwalimu Sozi Joram ng'akuyimbiramu era ng'akuyita obeere ku kivulu ky'omuwagire ekivulu kiriyo nga 7 September Serena Hotel Ambassadors of Christ Choir egenda kuba wano Uganda eye Rwanda abalina stories awe mpanvu ate nga tubajjukiza nti Mwalimu Sozi Joram gye bujja maaso awo tujja mukyazaako waneeno twongere okufuna story twongere okuwayaamuko so banga weekuumirako subscribinga likinga commentinga tutandikira ekivulu kya mukulu Kyaze Gideon analysis yakyo kyabadde kitya Inspector walabye otya one kyenasoose okwagala engeri mwami Kyaze Gideon gyatutegekeddemu etya ekyo kyankoledde olunaku nti yeetegese bulungi he was confident omanyi eri abayimbi abatya concert zaabwe kituufu gyeri abayimbi atuuka obanga concert emusinze maanyi n'avaawo ng'erinnya alyonoonye ne yeekola ebintu kale kugamba engeri gya presentinga neeyonoona byonna for Kyaze it was another case it was a perfect show. Wow. Singa otufunirayo ku ka moment we yajjidde n'omugole n'okatuteerayo oba n'otufunirayo ka moment we yayambalidde school uniform kati woba wasubiddwa ebintu ebyo kugamba ye yapakeginze bulungi show that was one so Mr. Kyaze weebale kutegeka naye kati nze ndi mukwebuuza kati sheddako ssebo ogenda kutukolera ki kubanga ndaba byonna wabikoze n'obimalayo omuntu taggwayo yakoze ebyamaanyi bingi buli kaseera omuntu aba afumba ekyokubiri ekyankoledde Kyaze alabika muntu w'abantu ate Kyaze omanyi engeri gye tukulaba ku invent yo tulaga butya bw'okolagana n'abantu bozza otambula nabo n'engeri gye weeyisaamu ng'oli nabo
twategedde nti abadde yeeyisa bulungi ne bonna bazaatambula nabo mu lugendo lwe olw'emirimu n'olugendo lwe olwa music because omukwano Jacob Beats gwe yalaze kyazze n'amuwa akasente nga kangi nnyo ayagala okategeera sho gye eri ku channel ya kyazze genda otegeere Jacob Beats yaddiza kyazze meka twetaaga abantu ng'abo because kyazze aperformingira nnyo ewaani recordingira nnyo ewa Jacob naye gwe baproducer nga tebagenda mu concert baproducer naye Jacob Beats yabaddewo ng'anyumye nnyo ate sho yawedde n'asigala nawo n'avaawo essaawa ng'emu kitegeeza yes yabondinga nnyo ne Mr. Kyazze si yekka essomero lya Namboole high school lyabadde ne invent naye ne bamalira ne bakola ki Namboole yali ne event ku lunaku lwerumu ne concert ya Kyazze osegeera ng'ate serious invent naye nejja nebeerawo era be baamaliriza n'esho bambi ekyo kitulaga kitegeeza relationship ye n'abantu nnungi ekyo kyankoledde esho ekyokubiri engeri gye yatutegekedde ekyokusatu ngenda kutumira ku DJ wa Bat Valley bakwataganye bulungi sound n'aba good nze omanyi namutumira erinnya lya Malevu ng'alina amalevu ge mukwano gwange DJ mukwano gwo is a very good friend of mine DJ wa Bat Valley era nkutumiddeko Blood wange is a very good friend of mine Ashraf is a very good friend of mine naye omusajja oyo simu wangu Ashraf nga teyakusiimye nga teyakusiimye obedde ndamule akubuuzaako kiraga mwemanyi enkolagana weeri sina kubuuzaako nze nzekka aweetaaga amatala n'ayiwayo aweeta sawundi n'akyusa ng'afaayo nnyo yansanyusa nnyo buli obwedda Kyazze kati tulina we twerabiridde nti Kyazze agenda ku stage n'atujjukisa mwe Kyazze agenda ku stage nga DJ ekyafaayo bw'atyo kituufu nnyo ekyo mwamuwadde ssente mukole ebyammwe n'alyoka agenda n'amumikisingiranga microphone ekyo kiraga nti Kyazze amanyi okukolagana ki n'abantu ezo moments zanko moment endala eyankoledde show yegenda okusemba ye omanyi kati Sozi Moses nze muganda wange Sozimmo twava mu level ya friendship is now my brother era nkutumiddeko Blood omanyi ffe twekubya tuyita Blood gwe ne Sozimmo Blood nkutumiddeko gwe ne Sozimmo tewamulabe oyampadde ka mention ku stage nabye ku stage yawogedde erinnya lyo kituufu gwe wamulabye akawaba meka kituufu tewali yawadde gwe ne mwali mu Sozi Jona no yawadde gwe banaani omulala ogwe yamentioninzeeko jjukira gwamanyi jjukira yawadde abantu babiri gwe n'omulala gwe sijjukira kaakati yabadde surprise ffenna twadde tetumusuubira kituufu nnyo ekyo tebaamulanga okategedde kati twabadde tulya omusajja asinga okuyimba ennyimba z'omukwano eno netutandisinga ne batandika agamba gundi era naawe wayogedde owange agamba gundi tugenda okulaba omusajja ng'ava eri mulyango anaaweya nagenza okuba akayimba eri hanga tanawa kujja ku stage n'okuba akayimba najja omusajja w'akagatto kati nno Sozi bagenda kutuuma omusajja w'akagatto Sozi buli wabeera olumala okuyimba ng'agamba zi kamera mulabe ku ngatto naye Sozi akagatto akagula sente mmeka kubanga katijjukira nze mbadde manyi nti engatto ezisingayo ebbeeyi ez'abasajja za $20 gy'ogula n'owulira nga oguze engatto naye Sozi bw'aba agamba yakola nnyo n'agula engatto baagimuguza mmeka oba eri mu bukadde obanga special gift nga waliwo obanga yava na bweru direct nejja eddogo lya Sozi liri mu ngatto kati ulya Sozimmo oyo twali ku kivulu kya Emirande kyabula tti Sozimmo natulage nga teyo nga enaje mugumu nnyo osegere ekintu ekyo akagatto akayimba kalungi simangambo wadde sinatuuka gyendaka naye wano wendi ndi yaddeko osegera buli muntu olina olugendo lwotambudde gyovudde okutuuka awo wokola ki at least olanga bikalubye nnyo webaza Katonda nti oli awo wokola ki waliwo ekiseera omuntu bwe yali ng'ali bubi nnyo osala wale ng'alina waale obudde buno nga si wabi nga bwe yali luli eri so improvement ezo buli olukya tuzebalize Mukama Katonda n'ekirala simanyi obadde omazeeyo gwe ebyo byankoledde sho naye naawe tuwulire ebibyo gwe biki ebyakoledde sho bingi sho namba yonna yanyumidde from the start to the end naye nze kyasinza okunsoomooza nze njagala omuntu ng'oggyeko okunyumirwa omuntu abeeko nekiyayize mu sho ya mukulu Kyazze Gideon nti omuntu yenna yazze ku sho teyazze kunyumirwa bunyumirwa rather yazze n'abawo nga alina kyakoze eki kya first kyenayizeemu kikino is being organized mu buli kimu
So was Chaze organized? Show yabadde well organized. However much mwalimu ebitagenze bulungi olayinza okudde na ebitagenze bulungi sina kyendabe kyagenze bubi kyagenze obubi koka tosobola kumatiza abantu 10 kuba akati abasatu abagamba nze nizo bana matidde ne kuliko abaliyo nga gamba sikano bakano naye kansuubire nti buli kimu kyatambudde according to me. Yes, kati nze according kunze sijja mu 10 ku 10 njamuwe 8 ensonga lwaki simuwadde 10 agabiri gendeseyo nyine ensonga zange ezo sijja kwogera mu kamera manyi ayino zikubuuza nkimanya agenda kunoonya akagambe nyiza okunyiza abantu wano soko gye tuogeremukko wano musajja mukaka munyo gali abiri waleseyo gaki gotampadde mukulu kyaze muwaddewo 8 abiri ngesigalizo for some reasons ndiga mugamba mu buntu manyi kyazeyo mze mulabanga tata wange muntu wange nyonyo negamba kulisayo nnyo mu kivulu kya misa kyaze Gideon okusalamu ekirimi katono bw'obadde otandika okwogera mbadde njala kugamba nti kakati Emma ddala ogenda kwogera ki ku Kyaze buliwo dda tukulaba naye oyinza omwogerako akabi konna no baba ina kyakoze nga simatidde nakyo I will speak it out nga era kyakoze nga kinga nesi simusubira kukola kibi because Kyaze mukadde wa kanisa Kyaze musajja wa kitiibwa Kyaze musajja omukadde wa kanisa amulabye mu uniform Elda wa church nga BM awe ekinu akanu ali ne Mr. Kyaze ani omade ata yeyo Mr. Gideon bali mwade ata yeyo banaye simanyi na kumanya naye yenne yakoze ku kya costume naye yetaaga ka big up kubanga nanyumiddwa nnyo we bajjiddaawo n'omugole ate emuso obwedda ebigezo actually moment bagizanye kopu channel era ababadde ku Rhythm Connect ya Monday bazanye moment eyo kopu channel nga Kyaze ayingirawo n'omugole bazanye show ya Kyaze ku kopu channel ku Rhythm Connect ya Monday kopu channel tukola bulungi era ekintu ekyo Alan Keys ekintu ekyo mugende maaso nakyo ne DJ Chevy Rhythm Connect mugende maaso n'ekintu ekyo kirungi ekyokuba nti concert webaayo bajja ne batufunira bites ne batubuulira buli kyagenze maaso ne basiraga n'omuntu ataze ku concert kwa kuliko omuntu ali Mityana ali mu Kampala wano nga tasobola kujja ku concert nina agamba njabira ku Hope Channel mu program Rhythm Connect kati omuntu natwa ku TV ng'alinza live kyade mu concert good so kati Alan Keys Hope Channel yona tujabalize wamu nti ekola omulimu gw'amaanyi nnyo mukama ajongera omukisa mbuweereza bwayo ajongere n'amaanyi wano kantwala omukisa okutumira ku Gonza Isaac Gonza Isaac mumanyi omusajja akoze omulimu ogw'amaanyi ku Hope Channel awo omanyire kankubira ekintu kimu saawa eno ng'aba Advent kati tunyumirwa nti kati bw'onoonya ebintu by'okubeera visual kuba edda twali nnyo ku audio nga tuli ku prime radio naye kati bw'onoonya ebintu by'okubeera visual mukolo biki kyaki invents zaffe kati zitambula bulungi ebintu tunyumirwa okukyana ekintu kitambula kugonza ataddewo amaanyi mangi ekintu okuba nga kikola kitambula so kugonza kyakabi nnyo Inspector Koka tuveeyo eyo emboozi eyo mpamba tesobola kuggwa tugendeko ku mboozi y'omuziki mu masomero school music tulina amasomero asatu gano wammanga gonna gakola bulungi bannange tetugezaako kusasoma bino na wansi but we need be to improving emukko yes ate era akola obulungi asiimibwa so olumu bwe tuvayo ne tumentioning omuntu tuba tusiimye enkola ate era ojja kwewuunyanga waliwo gwe tumentioninga ngedda twaliga tetumwogera ate nga waliwo gwe twalinga twogera ne tuba nga tetukyamwogera so buzz buli woziwanika waggulu you get the mention olwa kayimba kagamba nti weebale kunjagala butakoowa mazima weebale kunyuma akayimba lito Emma kazanye muko tewali agenda kukuba copyright bajja kunkuba copyright kankusabire Martini omukulu Magezi Isaac Hope
Shanoni banaye mbasaba Lito Emma mukiriza akayimba kana akayisewo temumukuba akayimba katunyumidde nyo bakukiriza dda kayisewo webale kunjagala butakowa mazima webale kuguma weba abanyi newebogera ani kati fejukira music yo tetukola ki tetumumanyi akakunyumidde koyimbamu nkulabye ngabye sisobola okola mpazikano magezi yakawandise na magezi Isaac waliwo awanyumidde nembuuza munange wano bayimbye kagambo ki kagambo kaliwo mukora asaawo osinze osinze tontana kakadda kako tonsasuza kati ngangamba bagambye tonsasaza tokola awusakategedde magezi ayina ati kwegamba naye yakataddewo nga ayagala katutawanye batubulire mu comment kagambo ki omwana yabadde akayimba osinze neninda zeeko nagenza okuda tonsasiza ago kayimbye buyele tonsasiza kagambo kipaka yunabuziza omuyaya naye omuyaya alabika ye muyimbi nangamba agambye tonsasuza zinawudde tonswaziza mu bangi dalantantantaranta tonswaziza mu bangi oba tonsasuza comment section mutubulire ekituufu kabadde kayimba kabadde kagambo ki ako ne mwami magezi tumunoonyeeko nga tugenda kwogera particularly ku luyimba on this song osinze oyo naye mukubira esimu nemuga Isaac enchansi w'okumiitinga ajja kutukkiriza wo wakukido oyina abantu baaba okukido big up Mr. Magezi Isaac big up the whole team of Kennedy Senior Secondary School big up to the whole team of Stream of Life omukuru Shanoni ate Jacobo Beats producer gwe big up enene nnyo Jacobo tumwebaze nnyo Jacobo ye yatukomezaawo jjo okuva ku show ne Jacobo adduka emmotoka twavudde ku Bati Valley mu dakiika 3 nga tuli ku smart code ne ngamba yageze nagamba nze sivuga motoka etadduka eyange bw'ogiyingira nga oli mutitize beekulemye Jacob azito w'ekigere bannange naye nga Jacob weebale nnyo walabye akalulu abantu ke baakubye nga Musa agambye nti producer Jacob Beats wali mu nyumba house yonna neyimirira eti negenda ku muliro abasevenizide baagala Jacob weebatyo mazima bamwagala nnyo actually yasimye n'agamba ati mwebale kunjagala yebaziza abadvent nti mwebale okunkola ki obwaka tubutuuse bulungi buli mu sevenizide gy'oli weebale kwagala Jacob Beats yasiimye era obubaka yabutuwadde tubutuuse naye tugenda kumunoonyaako ati eyogerere mu buntu omanya abantu babwayiriza bagenda tandika Lito Emma bamusanzeewa koka bamusanzeewa banaye Jacob Beats musajja w'amaanyi nnyo tetujja mufiirako nnyo naye nga Jacob yagambye nti mwenna abadventist abamwagala n'abatamwagala yabatumidde naye Jacob talina gw'atayagala ayina batamwagala ate n'abatamwagala balina personal issues Jacob ye bonna abaagala naye talinamu abatamwagala naye yayagala buli omu naye buli yaze ku concert yabadde ayagala Jacob Beats kubanga Jacob ayingiddewo najja ku stage Jacob galubindi ne bayimuka nga abayimukira omuyimbi era nabadde nninze Jacob atuweemu kasampo omanyi bwe baamuyita ku lukusuuta yayimbamuko oluyimba lukusuuta n'abawaamu nabo neŋŋamba lukusuuta yayimba Jacob yayimbamu ngenda ndabe show tewagipositinga ggwe ndabika sijjukira ku channel yange tutambula ne content mungi ku channel yange kweri Jacob olwamuyita yakangamu okay koka ensonga ebadde ku music w'amasomero tulina amasomero agakyakikubye amasomero gafumiza ennyimba empya wetwogerera Kennedy n'akayimba aka Onsinze batujoze ziri mu category yemu Onsinze is a collaboration with LJ Lydia Jasmine ate batujoze kayimba kaffe kali akatukubiriza okukola kabaavu kwegumya kali akabagamba kayimba kabaavu kwegumya n'abagagga mu ggulu bagenda otuuka baavu kwegumya no akayimba kuno kakubiriza muntu kukola nnyo nti kwegumya so batujoze bamanya
bamanye batuki ne banaye abaana bazina obuzina omwo tebagira bati ne bakumba mukko balina omuwala oyo abatendeka dansi yani bamuyitaani akola choreographer omulungi. She's so good mu bantu Isaac Magezi benyumirizaamu be yakwatako ne bamuyamba ennyo omuwala oyo amanyumirizaamu. The girl is so she good. Does good choreography. Yeah. So buli somero kunaye omuntu nga aina wali wachali omuntu gwenyumirizaamu ogamba nti nze kituufu ndi writer and trainer naye ate ebikola gina gwembirekera akole ki katika kumenyere Kennedy eri bweti lwaki Kennedy eridize kino ekintu baina wa media nga yo mulimu gwe kino kyabagana tukole kino bakkiriza bukkiriza because eyo line ye obagamba nti atuliko lingali makati mu kubo naye wagenda tambula video yafe tebawakana tumwene big ups oyo ye Martin Rogers omusajja asinga obuwanvu mu industry nejjo yabadde banaye Martin Rogers muzibu wa kunyumya naye twabadde tulina emboozi gye tuwayaamuko kati nga njogera simanyi oba Martin wakikoze embulwa kuba tompulira ng'akutamamuwe nga bwentuuka okwo ye nga bw'ayogera asigala eri waggulu kati nga bwentuuka okwogera ng'agira ati ne ngamba omusajja ategeeza kyagala kulaga nsi ddala ndi mumpi bwenti Martin oyo badde nasoma naye mu ssomero mu kilasi y'emu nenyina emboozi nnyingi ku Martin. Wasoma ne Martin mu kilasi y'emu wetwasomera eddaaki mwenkana ne Martin ekitegeeza Martin twenkanankana obukulu tetuli bato tukuze tukaddiye wamma gwe mukwano ogwo mbalaba mu bondinga nnyo tukuze tukaddiye edda yalina erinnya lyakozesanga yayitanga musere kyo walinga producer wamuyita Dennis Kumapesa Dennis Kumapesa nga akyaliwo Martin Rogers oyo yayitanga Martin Kumapesa era nga tutwalina nga lwaki yayitanga Kumapesa naye yalinga yagala okukuba ngayagala video ngayagala audio production era yamusobola yes Martin yagala nnyo beera producer naye yali akisobola ng'akiina nga ina passion ye nesimanyi bakyajja kitamu bwongo okusaladde mu videography yadda mu kintu ekituufu era Martin nja kunoonya otunnyonnyole how did you end up mu videography noleka omuntu eyali yeeyita Martin Kumapesa era abaana betwasomanga nabedda kati Martin ku kamera okitegeera abaana betwasomanga nabedda bw'otuukayo n'obabuuza Martin baga Martin Kumapesa n'ebigambo byawandika mu kirasi never forget kati babisiiga langi babisiiga langi emyaka mingi emabega nagendeyo kusolo binoonyako naye oba oyagala owandiika ekigambo kyo kireme kuvaawo kiwandiike ku muti kumulabba waggulu omuti guno ogumera omuti tugeze omuti gw'omuyembe ku ssomero n'owandikawo never forget n'okuuta ne campus tekivaawo kibeerawo lubeerera ate kiragawo so abaana abasomi tactic inspector gibawadde never forget gundi ku muti okoloboza ku muti wali ku office kuba okiwandiika okay so embeera bwekyo inspector Koka Meseo. Kennedy ina kayimba kaosinza kama byogedde kwa mabega Hilton baina kayimba akapya nshanana kulaba wetala ononozo kisale baba ekigambo yogera sitidde Mungu wange walyankuma kumachane gulo nshanana timu no stress nshanana nyirira sirina budde bosisonga waliwe yagambe yitonyezemu obuyimba bwayo obwokulangira azira obuyimba bwakulangira oba just Bible eri bwetyo atubuulire kaawo kiki question azira oba ni amusazeke ekigambo obuyimba omuliro azira empandiika yakulangira kulangira nemesa gondyo nemesa kubanga nyambuka waliwo nakala kyonka biza kimala kwegamba kulaba wetala ononozo kisale baba ekigambo ogeno bugatagata bunaye nga bwina kyebukugwe bukoona bwina byebujje bukoona ekyo gwokyogedde anyway sibi bayite munoza nti bituufu ndowooza yange nganze ng'omuntu ngalito Emma so keka akapya aka Hilton talinayo akapya kalala waliyo mpozi n'akalala akajja with time naye kati kano kekaliwo nshanana so zonna ennyimiro zonna zibajjako beezi ebbiri zitwogeddeko olwa Kennedy n'olwa Gondi Jacob Beats waliwo kwaya egenze ekomawo lindako sooka ogambe nze Lito Emma ngamba nti waliwo oyogere so nze Lito Emma ngamba nti kwaya zonna zikoze bulungi nnyo n'omwaka omusajja ayagala nze sebo munkuba amasasi muntu nuzebe mundu
emizinga gy'abayiraka n'abayiraani okebondeka waliwo kwaya eziyimbye obulungi omwaka 2025 statement ogimize togera statement ema kolera abantu banaabeerayo nga neewozaako waliwo kwaya eziyimbye obulungi omwaka 2025 buli kwaya eyimbye obulungi gali rekodi mukama baba omukisa talala balina ekimbola bagali rekodi abaana bannamuyomba batudde mu kayimba ako ne bakanyumisa tufunamu n'abaana talala butulengeza maaso gyolaga balina engeri abaana abo gye banyambalira bugawuni nga batuula mu nnyimba z'abadiventi abannamuyomba comedy which is so good mwebale nnyo mwebale kutwagala katonda abawa omukisa kituufu nnyo na buli agala SDA music mukama yongere okuwa omukisa ema statement eri ogiviiriddeko ddala njesonyiye ko katojja bbaayo nga nkuute vivi nga siri ku kamera nemwe koka kankugambe wano ku kamera tubeera basanyufu nnyo naye bwe tumala ova ku show epa amasimu yangatandika ovuga waliwo yagamba nti akazindaalo bw'okakwata kasobola okukuzimba oba okusuula oba okumenya it makes you and it breaks you so buli woofuna audience ng'abantu bakulaba weegendereza ebikufulumamu kituufu kati ovoomiza statement kyenvanjimize era ku kyokumira statement wentwalira omukisa guno okwadvisinga our fellow media personnels buli aliyo nga ali ku media yes wegendereze nnyo what you speak out because goyinza okwata essimu yo oba kamera yo n'ogyetega maaso no recording ekigambo but in the long run nekikufuukira akabasa kati era waliwo omukono yaŋŋamba nti waliwo abantu abatuvuma online naye batuvuma ate bagenda okulaba nga abavumye ate bisuula bo okusinga waliwo gwenzijukira yavumanga Jacob Beats era yagamba amaanyi ga Jacob Beats mbu gagenda koma muguli omwaka ogwaggwa oba kati awulira atya ku hiti Jacob zaakuba omwaka guno kana akamanyi kaliwo nga tumanya okukanoga nyima kayimba kange bannaye mpozi tetumbya bufuzi naye kayimba abale kayimba mu buyimbi so wadde ogamba okyakozi lwaki oli ebigambo kyoyogera kyojjayo naye abimize naye nga gwelekazi nange shoyagalire kodi naye nga shoyagalire kodi talala egena bero ngena kusomesa 27 omwezi guno twavudde mu yakyaze tuwumuddemu wiiki eno yokka eno sande teri kivulu sande ereddako tugenda mu galire kodi bagalire codes is an inspector ebyaffe mubimanyi tulinze tiketi bayino tuwa tiketi we batazituwe bagenda ziwaani waliwo wanaye we nagenda na concert sigenda kumwogera omu advent munnange tekyatuukawo ojekokola koka tiketi yeeriwa konze wanji ku mulyango nekusaba tiketi actually backstage ku mulyango nali backstage wayingira backstage zali sinayingira nga ndi backstage naye nga siyingidde koka tiketi yeeriwa era nayitaba ne mugamba wanji ng'okyewuunyiza nnyo nagamba tiketi ziri wali ku mulyango eyeeriwa abantu bonna ne bamutunuulira ng'akusaba tiketi nga yeekaza ate nga kuba kwekaza ne mugamba gye baleko munnange kuba yali tambuuzizza ekirungi mu kukimbuuza yogera erinnya koka akati ne mugamba gye baleko munnange naye nagamba kale koka yogera erinnya ojja kwetonda nga tujjewo olwamala nensirika mpolampola nensirayo wammanga newebuzaabuza nenkwata entambula noweryawo nenzira ewaka nemusabira omukisa twamukubira akasimu n'omugamba kyeyakoze nga kibi nnyo naye nga tubagamba bannaye abataliko ebivuluye what we do ffe tupushinga kankunyumizeyo kati ninyo nga tonagira ku ekyo waliwo ne media personality omulala mu kivulu ekimu esigendera kwogera linnya ekivulu kyali obanjogerewe kyali saidiwa bamukwata jeke ogimanyi ene y'abasirikale eyokukwata n'empale bakwata empale fungua balabala ali munda atudde anyumirwa nnyini fungua balabala tiketi yeeriwa nga teriiwo ne bamukwata empale ne bamufulumye bwe nawe agenda ewamu lindako kyali kivulu kyali ani gwe bakikola ekyo
kati awe njo okusinziira okugaba advice mwese bulungi nga mukozesa empewo abantu banyiiga kituufu nnyo ekyo gwe bakikola yakitegedde yali munnamawulire bamukuwa jeeke omu ku bannaffe ng'ali mu shyanyumirwa bamukwata wano batinaga tiketi yeeri nga maze okuyingira ng'atudde ne munda anyumirwa ali comfortable bamusitula ensi eraba banayewulira okuswa banayo temubitukola ffe tuli bammwe ate ffe nekirala ffe tukubira before show ne twogera naawe ate tulina n'entondo tumera ate nokukaddiwa tukaddiye kati entondo z'obukaddi ate oli agamba tutuuse emyaka egyo eryantonde maye eryantonde tusibire omuntu agendayo omuntu agenda eryantonda so gali record talala damu olunaku nakuzomeza 27 tugenda beera nawo ku Theatre La Bonita nga 27 gali nemwe nsubira shoma don't miss nemwe nsubira bosho bagimaze dojikuba kubanga muganda wange prime ready ebalanga buli kumacha kataka kayimbo kalaba ebyaddala olowooza tune kyeriwo mu bad event kati tewali olwatalala ye tune eriwo yetambulirawo kati yetuwanise era kati kankubire bw'otandika okubala ennyimba ezisinga ne sikuwulira nga nnamba emu yo talala manya walidde gali rekodi yaleteriwo ku kivulu kya mukulu kyasi nero oluyimba lwayo lwakoze vibe mu bantu wadde nga tebalukubye MC alogedde bogezi tufunamu n'amaanyi talala abantu ne baddamu n'amaanyi so bannange ffe embeera bwe tuweyimiridde koka goli inspector ate ebyomukwano bitegeera nnyo oli inspector ku love doors abantu abali mu mukwano kano kabuzo kabali mu love omuntu tugamaze amasomero oyogedde yabiri gokeri okusatu oganyo dyogera lito ema yogera esomero eryokusatu wagambye amasomero asatu agakoze obulungi esomero eryokusatu somero ki okay amasomero agakoze obulungi mwaka 2025 gegano wamanga kunze omwezi guno togamba mwaka okay omwezi guno eno kozi mwaka gukyatambula ate okay omwezi guno oba kote eno mbale emyezi ginesatu amasomero agakoze obulungi ngalabira kuki kubino wamanga nti galleries n'ennyimba empya kyekisookera ddala ekyokubiri gayina presence mu bantu ntegeeza kiti gajja kuba evvulu ekyokusatu yes gayina social media presence zensonga ssatu zengenda okuconsideringa okuwa the best schools bigira emyezi esatu so bolabanga mweri ebisatu erisokera ddala namba emu sure deal that has to be Kennedy secondary school stream of life nabaddawo nga ndaba Kennedy secondary school ne primary batandise okukola pages za primary zatandise okulwaninga era nayo mukirinde Kennedy primary batandise okulwaninga pages ziri so good Kennedy number 1 number 2 yange yembuzaabuza as usual number 2 embuzaabuza no number 2 ogambye number 2 eyo eriko as usual bwoyogedde Kennedy oyina akagambo koyongeddeko sure deal as kati ne number 2 as usual Hilton High School enaku zino bambuzeeko nnyo seriously nze nganze nyina wenda banga batandise okurelaxingamu ate music teetega kurelaxinga but it's okay number 2 as usual music teetega kurelaxinga yes music oyino banga buli kaseera ku macha ate inspector sekeredde music oyino banga buli kaseera buli ku macha otuwa kapya because if our life you tuli tulina okulaba nenga number 2 Hilton High School bekumende ku number 2 as usual kubanga era magezi nazira beba mukati bonna beba anyway number 3 lwaki number 2 gisekeredde nnyo yogera number 3 anyway number 3 yaffe number 3 Nambole High School mukulu kyazeja training imbira mukayimba ina kayimba Nambole buba butondo wamma obuswaza olulimba lwa kabi obonje na olusi na ebukusubye ebinene DJ Obadi Vale yangambye nga bapozinze bagenda kusaba negwe ene kanonja kakunyumiza nga tuvudde ku show nyaka kunyumite kajja kuwoma nyo nga tukyali kumpewo kajja muleka tuli off show nenga yagambye bwati butono bamazo kayimba
ngali mukabuuza nejjukira musajja na musiraamu butono bamaze okayimba mbuwe bamala akakube kabenga era bwe bamaze keyasembezzaayo ku show kitegeeza Namboole is also working good naye akakayimba tukaagalako kaganda kaako we need Namboole balina akalala akayimba akanyumira but anyway kantu wali akabutono waliwo somero eddala Midland High School Buntaba balina omuvubuka waabwe omunene wamalevu oyo trainer waabwe he's so good and Brian Brian ali so good okimanyi nti abantu bamuyita Brian Buntaba ninawe nali nange era muyita Buntaba Brian omubonzeeko konze Brian kubanga natukwata ku kamera ye Brian konze ogamba Brian ki tulina mutyaba waffe manye mutyaba wakasuku ne Shalom naffe tulina mutyaba waffe ye Brian so tulina Brian mutyaba ku kamera ne Brian wa Buntaba mubuuza ogamba Brian kinanga Brian Buntaba kati Buntaba linnya lya Brian eryekika kubanga bamuyita Brian Buntaba era nange ne bogenda mu simu yange mulimu Brian Buntaba abantu lye bamuyita cause no like ye branding isn't Brian kati ye branding de ku Buntaba kitegeera tosa muwandika nga wala banti era nga wala banti nsanga n'empandiika nti azira Hilton kati azira mbwe erinnya lye magezi ery'eddiini ye Hilton Kenneth azira Hilton erinnya lya Brian eryekika ye Buntaba omusibugera koko asigena kwetonda banaye nenge jasi show yafu wetu bayino kutoka okegega amasomero sofa ana aga performance very good these 3 months musically Streams of Life Hilton Choir Namboole ne Buntaba Midland okay nga tumaliza show yaffe kano kagende kakati lwaki toyogera ne ku mutendesi wa Namboole because waliwo ozoyogera abatendesi bali bonna oyogedde n'abatendesi ne Midland jogede mutendesi wayo tubadde ku Brian Buntaba omutendesi wa Namboole Mr. Chaze Gideon mutendesi bayina mutendesi omulago bayita Mami Jesse Makanga nati Jesse Chaplain yabaddeyo jonga ali very smart oyo ever he was very smart akuba obusaati bwe nakubako biemu amataawo white man Mr. Jesse tukutumiddeko we bali kutwagala oyo bambi naye wengendayo mbandi waka so bambi ne baza amasomero gonna gye tugenda sebo luseke kiki nze nakugamba buli wamu woolaga waba waka nze nakugamba buli omu muntu wo ekituufu kyeki ko kanze siina tabbu ku muntu era nze wendaba omuntu ampalana oyo mwe distancingako ne tutayomba Little Emma oliwa ngenzeeko wane wa Jacobo omanye wa Jacobo waka ate Jacobo musajja wange Little Emma oliwa ndi wano omukono ku Hilton omanye azira muntu wange tukole bwe tuti mweno video njagala Jacobo bits commentinga Magezi Isaac njagala commentinge azira Jonathan njagala commentinge Brian Buntaba njagala commentinge nabuziza Brian ne mugamba ne Brian lwaki to commentinga ku video ko ye anti omanyimba mu channel ya sola commentinga sa channel ya nyina njagala ba commentinge wano mweno video balagenti we bali ate ba followinga omala gwe njagala commentinge Mr. Chaze Gideon njagala commentinge Namboole High School commentinge njagala Hilton High School commentinge kweno video ku TikTok abantu abo musanvu bemenye omunana n'omulala aba ku commentingirako the writer fountain of hope nenjagala commentinge so abantu abo neme commentinga tata abantu abajja ne inspector ko kale love doors nayo commentinga kiraga nti abantu abo nabonna I'm in good terms with them okyegera sina kwampalana sina ko gwenyiza sina ko gwenkola bubi bonna tukola erinya balyogera batya Luxi ko kambadde nsaba bitu byesonyiwe ko kambadde nsaba byesonyiwe banaye muzikirize basibule esho tugikomye waneeno ko kayagala ne beba Luxi media sagala ko beba Lux media era nga mulimo omukulu kubaita Lux n'omukulu kubaita Sheldon babiri bebagiddukanya sibaawula mannya naye waliwo gwentera okulaba ati oba yatera olabika commentinga taata mukulu Lux nkutumiddeko wamma naawe commentinga be bantu 10 kata commentingire ki okibuuzizza ddala really kale mubeere bulungi atidde nenga mukulu Lux media mberako kulayivuze atera live ku TikTok kati Harmonize nagendayo
Harmonize nakola ki nampita kati Harmonize bagenda sobola gana because we are in the same industry so ngenda yoko nenda babebogera tya Steve abeerako ba writers babeerako bakyeswa abandi babeerako bajeri kigoza babeerako ku live tegera ngenda yoko nembeerako but I don't usually give my submissions nenga mbeerako nendaba era bibateesa Lux Media agenda afuuka kyaliwa ya Lux musajja mulungi Justin kale wali mabega yakolamu errors media esonyiwa wano tusonyiwa era wano media zisonyiwa nti omuntu akola ensobi ne bamusonyiwa nadda ate kyegera nga muntu mulungi nnyo so nzikira bire ebyemabega bayinza bakola ensobi somewhere naye tumezi focusinga ko nnyo negwe sokoleke otumiddani Shalom amini gundi otumidde ntumidde Jacob Beats ntumidde mu media wano ntumidde Lux Media ntumidde Harmonize Media omusajja kaguje ogenda kungatirako Shalom Insights bali bagiyita Shalom Media ebyabaawo nja bigamba nefuuka Shalom Insights byali birungi si bibi byali Shalom Insights nefuuka Shalom Insights so kule Edwin nkutumidde kaawo Shalom Insights nawe muganda wange nkutumidde big up bamuyita kule Edwin bonna kati Cairo KYLE Cairo okay yakozesa Cairo reports Iyo Cairo Edwin Cairo kule sajja wamanya ine ebirevu bingi nnyo biti bambi bonna manyini najembereyo nenkuba ebifaananyi nomala omukuba ekifaananyi nga tasmayirinze akizira tasasula kati gola kyo bweyagala omuba tasmayirinze obeera omukutu jigere tuba tukuba ebifaananyi oba papa katoyinza omukwasanga ali ati ali mubaka awuliriza anawe yanga ali biza basomye lunyiriri ali nufumitirizaako of all pictures this one funayo nga nseka wa luzungu musajja ayogera nnyo oluzungu era bw'ogenda ku Shalom ngo oyagala kweyogeza Luganda Luganda je baliko sebo I'm good how are you Shalom Insights nerinyo liwulira musajja ono w'amaanyi hisa big man tujja funayo obudde tukole ntero mulaba ku video zange ajja nayitawo kubambi naye commenting wali wagambidde baazi Shalom Insights nawe commentinga tukwetaaga baneeno so ate toteekako akatima naazira toteekako akatima azira yagala obutima azira tateekako akatima magezi tateekako akatima Jacob tasaka akatima ne gundi ono Harmonize toteekako akatima kati akwata ebigambo byonna byabalowoozezza ku show mbunabikuŋŋaanya mu katima kamu n'akasaako temuteekako obutima mutayipinge baganda bange mwenna embeera bwetyo bweyimiridde show yaffe the fantastic show gye twogera wano eno si big questions yetu ejja mwetukolere erisha big questions ereka abantu nga basasamadde eri yetu sesebbula naye eno the fantastic show kibozibozi tunyumyamu kubitugatta awamu notunyumiza kubikubire kubife wamweyo enkoko zibiika amagi zaalula oba bagafuuka magumba masumba so show yaffe wetu bwetambula n'endooza tetusukkawo nnyo wane tukomye wano mukama batuweera omukisa nze nsigadde nze Little Emma owamwe eddala ate bw'otabeera gwe nga ggwe wasigala gwana andogane nze nganze koko nchalenjinga nnyo naawe olimba yenze Koka Enoch Katumba Tesa Studios okay naye nga tumaliza kana kayimba tukabawe kayimba kagamba kanaka nkulaba weetala ononooza nyimbira kisale baba ekigambo yogera sitidde mungu wange walyankuma kumakya n'eggulo nshanana temuno stress shanana tompe ebigambo byo nyirira sirina budde bwosi nsonga ne kano bugatte bubeere bubiri Atako mawele kuguma mukama omukono oba omukwano gwo neko kashoja tule mukumaliriza show ejatule mukumaliriza banage show katujisa tukwela kama mutiaba wa Brian ajisali yo show naenga bana Brian shala yo show Ngasitu mu August Ngasitu mu August Ngasitu mu August Bati vale ngasitu mu August Streams
Echoes of Life Choir egenda kubira wamu ne Echoes of Christ Choir nga Setumulu mu August ku Bati Valley Theatre. Biwulira okuyingira Yesu asasudde. Remember that.